President Museveni ng'alonda Kabineeti empya yasula baminisita nga mwe mwali n'abadde minisita ombeezi w'ebyobulambuzi Godfrey Kiwanda Ssuubi era ng'ono atubulidde engeri gy'alabamu Kabineeti eno. Kabineeti omwo abantu baayogeranga nnyo ku nsonga ya gender. Today bw'otunuulira Vice President mukyala, Prime Minister mukyala, First Deputy Prime Minister mukyala, Deputy Speaker mukyala. So to me that's a tick. Ono asambaza ebibadde byogerwa nti President Museveni yamukozesa okumunoonyeza obuwagizi mu kalulu akaggwa n'oluvannyuma n'amusuulawo. Of course singa yampadde ekifo kyandibadde kinyambako nnyo probably okusinga okukola emirimu gyange engeri gye njagala, naye tewalina akatono kagenda kunnemesa kukola bingenda kukola. Kiwanda agamba nti musanyufu olw'ebintu byakoledde Ministry y'ebyobulambuzi mu kaseera kabadde minisita kubanga ebisinga ku bye yaddira mu bigere tebasobola kubituukako wadde. Ministry yaffe ekuze nnyo mu bbanga eri, njagala kwebaza ttiimu gye mbadde nkola nayo. But one of the things kyesobola kwerabira nti twasobola okujja ministry mu gundi y'abantu ogirowooza nti ebyobulambuzi biri wakati w'abazungu n'abaana abantu abalina gawooteri aganne ne tuzzaawo ministry eri mu bantu. President Museveni yabadde alonda Kabineeti empya yalonze Oweekitiibwa Joyce Ssebuggwawo nga minisita ombeezi w'ebyempuliziganya kw'ossa n'okuluŋŋamya eggwanga kyokka ng'ono muna FDC lukulwe wabula Kiwanda alaze okusoomoozebwa kwayolekedde. Okusoomoozebwa kubasanga abantu President baleeta mu ngeri eyo okusinga kwa mirundi ebiri. Ekusooka agenda najja nga Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo nga badde opposition. Bw'abajja tajja ne banne olw'ensonga nti problem gyavudde bamulabanga abaliddemu olukwe. Ayi neno gyazze bamulabanga nga azze okulya ebyabwe, balabanga yeeyitiriza ku mbaga etaali yiye. So ye problem y'omuntu okujja ng'atazze seki namunigina kubanga bali bonna tasobola kungamba nti nno olunaku olumu ojja kulaba Oweekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo nga zze ne ttiimu yonna FDC n'agireeta eno. Never. Frank Selubiri ng'ono emukubiriza abavubuka ba NRM mu Buganda ategeezezza nga bwe batagenda kukkiriza President Museveni kubalondera abantu ng'Oweekitiibwa Joyce Ssebuggwawo olw'ensonga nti bano babadde bavumaganya gavumenti okumala akaseera akawera. Ensi etegeere nti President Museveni tetugenda kukkiriza kutuyisaamu lugaayo kutulondera abantu abatabadde batali supposed kubeera mu bukulembeze. Olw'ensonga Oweekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo ndaba nga yalondeddwa mu buweereza, naye ate anaatuukiriza atya manifesto ya gavumenti ate gy'abadde awakanya. Ono ayongerako nti tekyabadde ky'abantu President Museveni okusuulawo bannakibiina kya NRM nga Kiwanda Ssuubi ababadde balwaniridde ekibiina okumala akaseera ng'akaseera k'okulonda Kabineeti empya we kaatuuse n'asalawo okulonda abo ababadde bavuma gavumenti okumala ebbanga. President ali mu bantu ba North. Abantu ba North osobola obbalimba ebbanga lyonna, naye bwe bamala ne bafuna fact ate bakyuka omulundi gutya. Sirowooza nti gavumenti ya President enaasobola okukolera abantu ba North bye yabagamba obutakyuka mu myaka 5 ate nga wano mu Buganda obadde okyasobola okibafunamu nti kyewabasuubiza ntakikola nini basigala nga bakuwa akalulu. So bw'anaaleeta okusosola okwo mu Buganda kigenda tutawanya ffe nga Greater Mpigi. Ategeka Moses ng'ono embaka wa Kira Municipality omulonde ategeezezza ng'oludda oluvuganya bwe lukoze ekinene okulaba nga lukuumira ekibiina kya NRM mu buyinza naddala ekibiina kya FDC era nga President Museveni okuvayo naawe Oweekitiibwa Joyce Ssebuggwawo ekifo yabadde asasula kibiina kya FDC olw'emirimu gye kikoledde gavumenti eriko kyokka ng'ono agamba nti kyabadde tekimusaana nga bw'annyonnyola. President Museveni ye avuddeyo ng'omuntu yeyanza FDC ku mulimu gwe badde mukolerako okutambuza gavumenti ya NRM mu maaso. Ate naye ekifo kino nze okukiwa Joyce Ssebuggwawo bakoze bubi nnyo. Zinbadinga ekifo kino bw'otunulira race ya speakership, bw'otunulira ebikolobero badde mu parliament nga bitambula bubi nnyo nga ate opposition ejja neezikiza neeteekako embeera NRM neeyitawo ku bizibu ebyo. Ekifo kino baani kiwadde omukulu Ssemujjunganda. Ategeka ayongerako nti eyaliko Speaker wa Parliament Rebecca Litwala Kadaga yabadde yeetaaga okuwa ekitiibwa okusinga ekyo ekyamuweereddwa mu Kabineeti eno empya. Lilian Rebecca Bayana, Kawesa Prosper, Top TV.